Tango najigula wodda ejimu najigula ndoze emyaka nga muna musanvu emabega n'emirala je nagulawo recently era gibadde ku police nazo file kuba batugame twete file buli mtu alina omusango agulete nzo omukubbo abasingiddwa okunyigirizibwa ku ngeri ja Furufiga javumamu abantu era omusango jange references zange zonna nzirese ku police nze kibadde kindeso olwaleero nembitekayo bulungi omusango jana muguddeko ja defamation. Alaba yakuba ne driver we yayisamu driver we gari. Kairanye je misango kwejiri oba ibyo libyo. Sagala kati ndaga nze neyogerako nganze kubanga misango mingi gy'abantu babaganye nti buli muntu aleta omusango gwenga ye. Ebyoyo nebyange kubanga nze Furufiga and families banga ddene nnyo. Ata yanvume kuva bananga bakyali bato paka essaawa eno. Naye nsuubira office ze batuwa sagala tugambe tuzikozese bubi. Office batuwa abasinga tulina okubanga tuzikozesa bulungi ng'abantu kubanga tulina ba presidential advisors n'abatali ba presidential ba presidential advisors ne ba senior presidential advisors naye ate waliwo ba advisors bintu ebyo byanjawulo nti abakola ne bakolerawo kakati bane njagala okubagamba nti office tuzikozesa bulungi waliwo omuntu gw'osanga n'omuvuma n'omusanga n'omuyita nze ebiseera bisinga kusasira zimba n'abasirikale bange naye siri waggulu w'amateeka genda nga amateeka nga twayira mu ngalo nze nekubira omulanga kubanga tubadde nga tuwabira Furufiga nenga police tekola ki tefaayo fe tubadde tumanyi nti ye ali above the law naye nsubira buli muntu ali above the law kati ensonga ki nze ku police ebyannammere mbisanze busanzi naye nze nyina omusango gwange kijja kunnyambako kubanga mbadde manyinja musanga mbadde munonyeza ebbanga nga sikola ki nga simulaba kyokujja ku CPS ndabe nga nekubira omulanga bwaba batuyise nti mwantu alina emisango kujja nfa Furufiga akikole ki naye nze abunansi yonna ekimanyi Furufiga nvodde anvumye nayigiza n'abantu bonna ba tiktokers okuvuma balabidde ku ye kitegeeza balaga nti kirungi kati nsaba nange bwenkanya okuba nti nange bandowooza ku Furufiga ku misango ku bintu byankoze njagala kutangaza ekintu kino Furufiga si presidential advisor. She is not a presidential advisor. Nabagamba Furufiga si presidential advisor, mobilizer. Era njagala nkibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu offices yaffe ya presidency batugamba ngamba mbakulire bonna mbambire ngaze mukama waabwe. Furufiga ne Buchaman n'abalala abamu presidential advisor olina okubeera nga olina oqualifyinga era katula kuba Furufiga yino nekigambo presidential advisor buli muntu gwe beta presidential advisor gamba kivumo kiringa ekyafuka ekivumo nga yakifudde ekivumo era nsaba buli muntu agamba nti presidential advisor mumusabe card alimekanga police alimekanga bifo bantu joyitireyo fanafe tuba n'abantu naye tutambula nabo naye nga tutwewanika tetuli waggulu w'amateeka kati tusuubira buli abagende olina garanti ki bwogenda bwoti ogenda kudda kuba abagenda tebadda ntambadde nagenze edda era gyenva nkomyewo kubanga nze byange mbimaliriza natute references zange ze bansabye kuba zinamuguddeko omusango nga ye ate nammere naye ali ku bibye nga ye era nze ekindese wano kuteekayo emisango gyange Furufiga nvumidde ebbanga era munoonya mwetaaga poliisi nzize nnyambeko nange munoonya nze Furufiga sina gwe nali musonyiddeko kubanga nvumidde ebbanga ddene omusango sigigalangawo. Yes. Gwe mumulabira nze nje mwagala ku police kubanga ebintu ebyange mbimalira mu mateeka era nsimuddanga musimuvumangako. Nze munne sina kirabo kye njagala b'amateeka abakwatisa amateeka bo bamunoonye bamundeete kuba nange munoonya. Kijja kunnyambako Furufiga okuba wali ne nammeere kubanga bonna baleka balina ku nsonga zaabwe ez'enjawulo. Mwina kubira police. Okubanga yavayo nakubwa watowolokokako okoje wali nze ensi eno bagamba ensi egunjuza miki muliro kati ensi bweba yagunjula mukyala Furufiga abamugunjula sigwagira kuba nze ngale siwagira teeka lya kuba era nammere wabanga yakuba Furufiga bamukwate
naye bwe kibanga Nammere yakuba ku full figure ne bamukwata poliisi bakoze bubi nnyo kubanga ne kamera za Uganda ziraga nti nno abasajja abakuba omukyala Bambi full figure ekyo kibi kyali kibi lwa bamukuba kyali kibi naye kubanga bali babayise ku mateeka bwe gakola naye Nammere yakuba full figure bamukwate naye abati yakuba ne bamukwata bajja kulaga abantu nti nno full figure okuvuma kirungi mu bantu. Should we think full figure musukulu mumumwe because avuma abantu ne police abera teri yamukwate katoa fukamaka full figure ye muntu asoko kuvuma ayina tsoka nasoka ku police nga bamanyi nti nno ye yafuye kifula kiddukiro kya kulwanyisa ate bwamala n'ateekayo ayinza kubanga kyendaba ayinza okuba ateekayo akamome sina bukakafu naye ku kyendaba. Natasha yagenda wa okumulaba full figure nga jagala bifaananyi mwani mulete mulaba ebifaananyi bya full figure nga taddayo Natasha olaba ateekayo ng'afukamiridde buli muntu naye ayinza okutateekayo kifaananyi kya Natasha kakibe kyamuhoza abibawe kati wano mu Uganda tewali office gye tutatuukamu naye office tuzikozesa bubi bwe tutyo waliwo amateeka galaga nti ngende nkubira gundi weekwasa buli muntu waliwo ensonga ze tutayinza kuyingiza mu bantu nti buli kasonga okubire kuba mu Uganda tewali office gye sisobola kuyingiramu ng'omuntu. Otugambye full figure si presidential advisor abantu bamenyere ba president advisor oli omu wekka oba ne nze benkakasa ba president tuli bangi naye waliwo bayita ba presidential senior abali mu ndongo kati bwa presidential advisor njagala bakakasa bukola nnyo ng'oli mu maaso ga president naye we tubeere n'ebbali ewaffe tuli basonyi ba ndongo bwe batebukola omukulembeze ogenda mu advising addi okujjawo ng'omuli mu maaso ge ate obwa advisor njagala mbakakasa obwa advisor olina okuba ng'okolifayinga ng'osomye si bano abantu tebabenagamba nti nze advisor nedda simanyi munna full figure tatutamya kigambo ky'aba presidential advisor takitutamya mobilizer kati atulage bulazi kaadi bwajja okukwata mumusangira mumusabe kaadi muge tusaba ku kaadi yo n'omusango gw'okweta kyatali ayinza okuba munna obayina n'omusango gw'okweta kyatali sofa emisango gyendabye giri emisango mmanyize full figure ne bwalanvuma kubanga nvumye ebbanga ddene talina kifa kyatagenda kunvuma buli kimu akinvumye emisango gye tusanzeeyo emisango giri 14 egiriyo nga gikwata ku full figure kati tusaba poliisi ya Uganda bannange etuyambe negyo emisango nagyo egikoleko abantu bangi nnyo senga kula Namaali bubi bakitone bali bubi bani bonna buli muntu ali bubi bannange n'ovuma munno goli mukazi n'ogenda n'ovuma ebivumo ebyo goli mukazi gwe mama ate full figure yefuna nti zolo ate si zolo kubanga singa zolo singa buli muntu amanyi bawa full figure singa amanyi abana ba full figure mwali mbalabeko mu kamera si zolo kitegeeza buli kyakula kikola ki mwebale mwana we ye Museveni mbu Nammere omulabyeko yali mu mbeera Justin Nammere leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan mujjukira bulungi nti full figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe bamukuba ne bamubaako ssente ze n'essimu. Kati naku zino badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza side zombi eya full figure ne side za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumira ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne bewaayamuuko ne begaayamuuko kiki tebateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka ati mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2. Statement esooka eri gye bamuvunanako
omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo, ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye. Kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeganye bintu byonna full figure yayogera. Agamba nti yakubako full figure, tiyasindikako abantu kumukuba, n'eddoboozi abantu gye bawulira lwaki onvuma, eyo eddoboozi nkadde, si ye nkadde, si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka anti full figure amuvuma nnyo. Eyokubiri, full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye ffe mu lufuutifuuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi, full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera ozo omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yennyonnyoleko ku musango guno mukyala Nammere gyamuguddeko, kiki kyayogera, kubanga mukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ng'eri full figure yamuvuma. Naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejjabaddemu ne tiimu ya mukyala Nammere, bakikiriziganya nti abantu bangi badde bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga anti obuuli eyo wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasuba oba wa ng'olina reference, badde tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunoonyereza ku musango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan oba ku KMP. Kati obuuli eyo ng'olina omusango gye waggula ku full figure nga walabye nti tetambudde bulungi, tutuukirire ssaawa zino ne reference yo. Afande katono nnyo ne kusaasira, Catherine kusaasira naye azze n'aggulawo omusango ku Catherine kusaasira alina reference gye yaggulawo ku full figure. Waliwo reference eri ku Jinja Road ne ku Katwe. Atulaze kati file eri ku Jinja Road ne ku Katwe tugenda kugiyita bagireete wano ku Kampala Metropolitan tukole okunoonyereza. Ssaawa zino tugenda kwogera omuwendo, katulabe enkya yinza okwogera omuwendo gwa emisango. Naye waliwo ndabye ne waliwo Nalongaze naye bamuggyeko reference ye, bagenda kuyita file eyo. Kati kwokuyita abantu oba okyali eyo tutuukirire. Abantu kiddako eri Justin Nammere nga bino byonna biwedde kwata n'afulumayo mu kalulu. Nammere wali ngeri gye nkugambye awandika statement bbiri gyagenda kuwandika, naye statement etwala ki obudde. Afande Robert Events amaze wano ebbanga eriwerako niwagenda otwalibwa mu kkooti oba? Ensonga za Robert Events file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anaatulagirira ki ky'okukola. Kasita anaatulagirira nti ekyatumutwale mu kkooti tujja mutwala mu kkooti, oba atulagirira tumuwe akalo ka police bond nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo. Naye tulinda bulinzi
file okuva eri omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Fulfiga abadde alina ekintu kyatera okwogera nti ye takwatwako wano era teri poliisi esobola mukwata. Mukyala neerabira amanyago okulagira abantu buli eyo bamukwano gwo yayingizako omusango nga poliisi teyatambuza omusango bulungi tutuukirire kati. Abawagizi ba Nammere abasubire okubanga olunaku lunazibye olunaku lwaleero banaddayo n'omuntu waabwe oba Nammere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okureceiving abantu abalala abajja ku nsonga ya Fulfiga okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuli redde nnyo mujje tuli redde n'abantu 10 tuli redde. Abasirikale bali redde okuwandika statement n'okuyita files zonna. Abantu bagenda kakasaba kyambu kuno banayambibwa kuba bakikoleredde ebbanga nga poliisi tebayambye. Kusooka twala amawulire ago etuuke eri abantu bajje tulabe ebinaddirira. Afande, essaawa ezikirizibwa mu mateeka okumira omusolo ku poliisi zaayiseekiriza nobody. Abantu abamukwata baali tebeeteeseteese oba kyemukola obudde bwe tekimenya mateeka. Waliwo kituufu kyoyogedde anti ssaawa 8 kiyinza okuba enaatera kuyitako enaatera naye engeri gye kunyonyodde file teri mu mukono gyaffe, file eri mu mikono gyaki omuwabi wa gavumenti oba DPP. Katulinde eyinza okukomawo leero n'ekiragiro.